ng'aliguze emyezi 2 kati n'oyo baŋŋambye eryo baliwangamu lubaale ejjembe l'enkula era waliwo yaŋŋambye nti wakoze bubi okuliwa abatabuliigi bayinza okuba balisaanyizaawo yabadde gold byatunzi kati oyo edduwa ya Ibrahim wajnubni wa baniya an na'buda al asnam ayi Allah ntaasa n'abaana bange tuleme kusinza amasanamu ye aleka alamidde mwannyina okubeera nti abantu be bakola ki basinza amasanamu abireseewo mu famire tebibula ekyewuunyisa muganda waffe oyo naye yabadde nabyo ebbanga paka Allah tabaraka wa taala bwe yamunywezezza n'agamba nti ebintu mbyejjeeko kubanga amasanamu ago gabuzizza abantu bangi lubaale okusamira kubuzizza abantu bangi abalongo babulizza abantu bangi emiti egy'emyoloola egitatemwa mu bika gibuzizza abantu bangi Allah tabaraka wa taala kye yawa Ibrahimu alayhi salatu wassalam kwe kubeera ng'asabira ezzadde lye okuba nti terigwa mu katego k'okusinza ebitali Allah era ng'edduwa eyo weewunye yagisabira Makka wennyini wa idh qaala Ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada amina jukira Ibrahimu yagambira Allah nti Allah kino ekibuga kifuule nga kya mirembe wajnubni wa baniya an na'buda al asnam otwesambise era otutaase nze n'ezzadde lyange okubeera nga tetuddamu tetwetantala tetulibeerera ddala abasinza amasanamu naga rabbi innahunna adlalna kathiran min annaasi rabbi innahunna amasanamu ago golaba lubaalo oyo golaba okusamira adlalna kathiran min annaasi bibuzizza abantu bangi abantu abatuula mu madarasa ne basoma ne babeera ne tawhidi n'abawuliriza ku mikutu ne basoma ne bawulira obutambi buno bwe babusindika mu gurupusi zaabwe buli akasindiseeyo bamuvuma kubanga bugurupu okusinga obunene guli mu bantu abaabula abalaba nti bo bajja kuvuga ebintu bibiri eddiini nga bavuga n'ebyabwe kyeyavaga nti rabbi innahunna adlalna kathiran min annaasi ayi Allah nkakasa amasanamu lubaale gabuzizza abantu bangi naga nti faman tabi'ani fa innahu minni wena alingoberera ku ekyo ekyokusinza Allah n'obutasinza amasanamu fa innahu minni oyo yekka ye wange ye w'omu bantu bange waman asani fa innaka ghafurur rahim ate oyo yenna alinjeemera fa innaka ghafurur rahim bazima gwe musonyi era omusaasizi idhan ekyo kikulaga nti ennyumba Kaaba Allah agenda okutuma omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'abantu bagijjuzzaako amasanamu mangi ge baali basinza nga mu adaati zaabwe wa min adaati ljahiliya eyo ada twagiraba ey'okusinza amasanamu ne tulaba nti abawarabu baali balayira bakitaabwe Allah n'akibagaana twalaba nti abawarabu baali balina emiziro Allah n'agibagaana okuddayo okuziza era mu adaati zaabwe zetutaalaba wiiki ewedde zetwongerezaako olwaleero balina nikahu al istibda nikahu al istibda yali nkola y'abawarabu nga nnono yaabwe buwangwa bwabwe nga bwolaba abaganda balina obuwangwa bwabwe obw'enjawulo mu kufumbirwa Uganda balina obuwangwa obw'enjawulo mu kufumbirwa mu tribes ez'enjawulo n'abawarabu mu bimu mu mbeera zaabwe ez'okuwasa kuba balina empasa za mirundi ena maama waffe Aisha radhiyallahu anha nga bwanyumya naye ne nikahu istibda yaliyo nikahu istibda yeruwa wa huwa an tahidha almar'atu au an tahidha imra'atu arrajul kwe kubanga omukyala w'omusajja omu omufumbo agenda mu nsonga fatatuhu
n'atukula. Bw'amala okutukula fayatulubu laha ashrafa arrijal, n'atandika nannyini mukyala yennyini bwe yalaba nga mukyala we ng'atukudde mu bawarabu ng'obusiraamu tebunajja, ng'atandika okumunoonyeza ashrafa arrijali wa khiyarihim nasaba, abasajja abasinga okuba ab'ekitiibwa mu kitundu wawangaalira oba mu kibuga nga wano, era abava mu layini ennungi, wa adaban, era abampisa ennungi, liyatauha, babeere nga babeera naye mu nsonga z'obufumbo. Min ajiri an tanjiba waladan yarithu sifati lkamali allati tahmiluha ulaika alwatiuna laha. Mu bufunze mukyala wo bwe yagendanga mu nsonga n'atukula, oluvannyuma lw'okutukula yuhtamalu an tahmila, kiba kirowoozebwa nti oluvannyuma lw'okutukula omukyala asobola okufuna olubuto. Kati mu biseera ebyo nannyini mukyala oyo ng'ayitaayita mu kibuga ng'anoonya abasajja abalina ebitendo ebirungi, katugeze ng'anoonyayo asinga obugagga, ng'amugamba mukyala wange munnange yatukudde, walibadde oyitayo ewange, n'ayitayo. Kati n'anoonya omusajja alina famire ennungi omulangira, abalangira, n'aga nti munnaye wange waliyo ensonga alibadde okyamayo, yitayo munnange togayaadagire ensonga eyo gyekugamba, ng'ayitayo ng'anoonya omuwanvu asinga mu kitundu, nga munnange nga onooli azambalira ku mugondi, leka nokole abadde abala ssente awo mu kawunta asooka kamale okuyitayo kanveeyo, ng'agenda asinga enviiri ennungi, buli gwalaba alina ekitende ekirungi ng'amutemyako ng'amubbirako, nga bonna bagenda nga babeera ne mukyala we. Bwe babeeranga naye nga kikyayagala, ng'ayagala mukyala we azaale omwana ng'alina ebitendo eby'abasajja abo bonna. Eyo yaliyo nga aada min aadaati aljahiliya qabla alislam, eyo yaliyo enkola mu nkola zaabwe ez'Abawarabu ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'atubuulira abakyala abatalina kuwasibwa, be tutalina kwetantala, abajjukira twabasomako wano, abakyala mu bo yagamba walmuhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum, n'omukyala omufumbo, omukyala yenna nga mufumbo tokkirizibwa kumwetantala wadde okumwogereza obwogereza. walmuhsanatu minan nisaa, mukyala kasaabira muki mufumbo, tomweyogerezaako kigambo kyonna. Eyo enkola eyaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kujja eya jahiliya, obusiraamu ne bugiggalawo nga tekyakkirizibwa oluvannyuma lw'eno aya, kubanga ali bakugaanibwa okwogereza. Kati ate fa kaifa an tataaha, ate obeera otenaye mu nsonga ez'obufumbo. Eyo ada enkola eyaliwo ey'obuwangwa bwabwe, obusiraamu ne bugijjawo ne bugidibya. Wakadhalika era mu mbeera eyo mu kuwasa baalinga bafumbiza abaana ab'obuwala mu kufumbiza okw'obuwaze, nga bo banoonya ssente, nga bw'alaba anaamuwa ssente nga ye omwana ow'obuwala ng'amufumbiza ku mpaka. Wakadhalika n'omukyala bwe yabanga afiiriddwako bbaawe, ng'aba famire y'oyo omusajja afudde, nga beerondamu ani aneddiza namwandu, ng'era tebamukkiriza kufuluma mu famire
kubanga basasula mahale nikigwa. Allah subhanahu wa ta'ala nabagamba ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiza la yahillu lakum tekikirizibwa kummwe an tarithu an-nisaa karha okusikira abakyala kumpaka kubanga omukyala bamugabanga naye nga bwe bagaba properties nga batuuma entuumu awo ey'omugugu tekuwadde engamiya 2 n'egundi omugugu ogwokubiri engamiya 2 n'egundi omugugu ogwokusatu engamiya 1 n'omukyala ogwo nagwo kati nga bano abasika akawululu we kamukuba nekamukuba ku mugugu oguliko omukyala nga yettarika gyatutte abo ebyobusika byafunye nga omukyala ayagala tayagala akalulu gwe katutte yalina okumutwala. Era abasajja abamu mu adaati zaabwe zennyini mu jahiliya ng'omwana abasajja abawala batanye okuwasa abawala abato nga mu baana b'omusajja oyo babadde azadde balese abakulu nga bwe mubaamu ayagala okutwala ekijuujulu muzeeyi kyalese myaka 15, 16, 18 ng'omu ku baana b'omusajja omukulu be yazaala nga senfuka gaga nti maama mukuuma nze mumutwala nze musikira oba kitegedde maama mukuuma abadde ozze okukuuma muzeeyi kati takola ki tagenda nze nkola ki nze musikira. Allah jalla waala bwe yatuuka ku kigambo ekyo n'alaba nga kinene naga nti wala tankihu ma nakaha abaukum wala tankihu temugezaako ne muwasa ma nakaha abaukum abakyala ababa bawasiddwako bakitammwe. Tobeeranga n'omukyala yenna taatawo kwabaddeko naye. Eyo ada eya jahiliya eyaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kujja obusiraamu ne bukikola ki ne bukijjawo ne bugaa nti nedda kino kyabuwangwa kakati abawarabu bo ssebo tebakayana ababasubya abavubuka babasubya ebijuujulu bakitaabwe babadde bataddemu esente kubanga mubawarabu okuwasa ssebo si kyangu. Kati muzeeyo kubanga amaze okuleetera emboosa ate mutuma agikusuuza amutuma akusuuza emboosa kati bo basajja batu ne bakkiriza bakafiiremu ne bagamba ebyobuwangwa byaffe bwe bityo bibadde bigamba nti omukyala ab'eŋŋanda basobola okumusikira ku mpaka oba omu ku baana asobola okutwala maama omuto naye obusiraamu bwe buba bugambye bwe butyo tukitadde era tukirese. Bo abawarabu ne bakkiriza. Ab'ebyobuwangwa ab'amawanga amalala ebyabwe bo tebaagala kuwuliza wadde abisiinyaako obusiinya bano bo bakita nebaga tutadde. Wakadhalika mu mbeera yennyini era ey'okuwasa omuwala bwe yatukula nga yasimbanga bendera bagyogera wekyewedde omuwala abawala ababeera ku kitundu ng'omuwala oluusi abeerawo ne bawala banne. Omuwala bwe yatukulanga mu jahiliya mu bawarabu obusiraamu tebunnaba kujja ng'asimba bendera eya green ku kkubo wali nga yadde eri mu kayumba. Kati abavubuka abatambulatambula mubamanyi bano myaka 18 abavugavuga obugaali obwo obutaliiko kaliya bakuusa obusiripa bumyamyansa biti babanga n'ebiyinja bino ebikuuta enkyakya konna akageri ne kagira kati abakulira mu byalo mubamanyi bulungi abavubuka abo
babako obuntu bateeka ku matu bati oluusi naafuna ekigalubindi ekiddugavu abakawungeeziwungeezi abo agula akacupa ka soda nakanywera essaawa 8 ali awa mubamanyi ngaali kacupa ka soda essaawa 8 yakaguza essaawa 12 nga ali ku ssaawa 4 ez'ekiro akyakanywa abo gyebaliyo mu byalo mugende nakati bakyaliyo batambula akawungeza bada asiri kobugaali bubafuwembe bwakagali tekabalako nakaliya balaba enseiga somewamu butambula baliyo waffe eri baali bangi eruwera abo bwebatyo mu butawuni awo ne bakuŋŋaanira kati abo batambulatambula balaba bendera kati balaba bendera buli asooso giraba nga akyamayo kati naye ng'azigira banne akigundi kinagadya kyawanise bendera nga buli ategedde nga naye agendayo nga buli ategedde agendayo kati oba nnaku 2 oba 3 nga bendera ekyaliwo ssebo bejovaana buli ayagala yakyamayo terina akugaana kuddayo sobola n'okuddayo isigo obaddewo negula nabaddewo naye muna nambye kampitewo nga marhaba nga teri agamba okiraba kamubeere batiimu zaawukana oyambadde kajozi kasona oli kamaaniyo avaayo nagwadde ebyemipiira mubirabira eno walala nakuze bwe zaggwa akoze ayagala nga 3 ngaezo oba 4 nga bendera nga agijjawo bwe yagijjangawo bila shaka mwezi eddaku oba mwezi ebbanga yalinga afunye olubuto kakati nga balinda ndoza babangako n'ekitabo nga alina ye wabawandiika oba kati bwe yazaalanga nga buli eyayiseeyo ssebo olina okujja buli akakasa nti wayitayo olina okujja kati ng'ojja nga mwenna buli eyayitayo yagendayo okumubuuzaako ng'ajja okumukulisa omwana nga mwenna musimbaawo n'ebirabo byammwe nga bayita omuntu gwe bayita kaifu bamuyitanga kaifu kaifu ye huwa alladhi ya'rifu ansaba al-insan bin-nadhari ila al-aqdam kaifu yabanga mukugu nga bali Allah yabawa ekitone nga asobola okumanya layiniyo asobola okumanya taatawo nga atunudde butunuzi ku bigere ebyo n'atunula ne ku bya kitaawo n'akubuulira ntono yakuzaala era lumu oyo omusajja abali mwekyo ekika bambaga kyabanga kika yayingirako ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakaage al-mudraji bwayingira ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiŋŋana mu maka ga nabbi mu ddiiro waliwo abeebaseewo baali 2 nga beebisse mu kikunta kimu naye ng'omu ebigere biddugavu omulala byeru nabbi aba atuddaawo omusajja n'ayingira kyeyasookerako naga nti hathihi al-aqdam ba'duha min ba'd nagamba bino ebigere ebimu biva mu binne waabyo tabamanyi tabalabanga nako eno beebisse kubanga ebyokwebikka byabanga bitono nga beebisse okuva eno yonna nga tebalabika waggulu naye ngaebigere ebyo bika byebirabika nagamba hathihi al-aqdam ba'duha min ba'd bino ebigere ebimu byebizaala binne waabyo nabbi saa sallama yeewoonya omusajja n'aseka n'okuseka n'ava nawo n'agenda wali Aisha ng'aseka n'amubuuza Aisha nga ya Rasulallah nga oliko akamwenyumwenyi namugaa mudiraji almuzajjiji kyakoze takimaze agambye atunudde ku bigere bya Usama nebya Zaid n'agamba hadhihi al-aqdam ba'duha min ba'd nabbi neewuunya n'aseka sallallahu alaihi wasallam nga ddala omu ye yali azaala munne Zaid nga yali azaala Usama kati abantu ng'abo babaleetanga gabo omukyalo ono bwamala okuzaala nga baleeta buli yonna eyayitako ew'omukyalo oyo ne bamuyimirizaawo era abasajja abo baabanga bakugu nga kyebakola bakitegeera
era bwe babanga bakayanidde omwana ng'okukakasiza ddala nti kyayogera byakola abimanyi, basobolanga okumuleetera abantu nga bamutabuliramu n'abooluganda 3 oba 4 nga bonna ba Luganda, ne bateekako abalala nga 7, n'atandika obbajjamu omu ng'atandika kuba talina Luganda, bonna n'abamalawo n'alekawo abooluganda 3, bali bonna nga gagwe vaamu naawe vaamu n'alekawo abooluganda 3 oba 4, n'addamu n'atunuulira omwana, n'addamu n'abakugajja gwe vaamu, n'addamu n'atunuulira omwana, n'atunuulira ebigere byonna naawe vaamu, n'asigazaawo 2, n'addamu n'atunuulira omwana n'abatunuulira bombi bw'ati nagagwe vaamu, ne wasigalawo nagamuno yamuzaala. Kati baleetanga abantu abo n'atunula bw'ati, n'ajja nga abantu bonna abalondo bamu wadde wakyamayo wevaawo n'agenda n'asigazaawo paka yasigazangawo omu n'amugamba gwe nanyini mwana ono, kati okuva n'olwaleero oyo mukyalawo n'obufumbo butandise. Mulaba eyo nika okwokuwasa kwaliyo muki mu jahiliya, kwaliyo eyo ada newe mbasi kusomedde aya oba hadithi weeri oba teriiwo. Obusiraamu bwagireka olowooza effujja eryo ebikolobero ebyo abasajja 8 9 nga bakyamewo omukyalo omu, ekyo obusiraamu bwe bwajja nakyo bwaleka bukijjeewo nga bwe bwajjawo adaati endala ezikulembedde. Wa min adatihim aidan, era ne mu nkola zaabwe ze baali balina mu jahiliya, at-tamaim wal awtar wal qilada, baali balina okwesiba irizi nga bazisiba irizi eza buli kika, ez'ente ez'ensolo, babula ne bano balina ez'enkoko, balina irizi ez'abantu, ez'abaana simanyi ezigobe yaabwe, balina irizi ez'ennyumba, balina irizi ez'emmotoka, balina irizi ez'emirimu, mulimu dduuka irizi mweziri, balina irizi ez'obufumbo, eminkuduulu. Okiraba ade y'okwesiba irizi at-tamaim, arruqa wat-tamaim wat-tiwala. Obusiraamu bwe bwajja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti inna arruqa wat-tamaim wat-tiwalata shirk, inna arruqa wat-tiwalata shirk au inna arruqa wat-tamaim wat-tiwalata shirk. Nabbi yaga nti inna arruqa, ekiyitibwa ruqyatun, ezo ezikolebwa abashiriku, wat-tamaim, tamaim okusiba irizi, wat-tiwalata n'eminkuduulu. Tiwalata bye bintu ebikolebwa abakyala bafune obuganzi eri babbaaba, babita tiwala. Ebyo bye mulaba bye basitama mu ntamu, bye basitama mu nva, bye bajjamu empale zaabwe ne bazifumbira mu nva, ebyo bye bakozesa omukyayi gw'eddamu haidhu ne basiiga ku nnyama ne bookya ne baliisa abakyala abasajja. Wallahi omanyi sitaani mbi nnyo. Sitaani eweragira ekintu ekibi omuntu kyaba akola. Musaayi gwa ddamu haidhu bagukozesa nnyo abalogo, baguwandiisa bana abakubi b'ebitabo, bamafiya abakubi b'ebitabo, bawandiisa omusaayi gwa haidhu ogwo gw'olaba.
bagulagira abakyala ne bagusiiga ku nva ku nnyama biki oluusi kigundi waliwo nejuuza omukyala yayogedda nala subhanallah ebyo bintu byogera zebabinkozesa nga nfumbirwa baŋŋamba nzigire gundi kyetukozesa nga tuli mu nsonga zaffe ntiyise bwe nti mu nva z'omusajja ezisooka mukyala yenyini naawe obujuzi tuseemu bwe nti ebyo ne byebayita eminkuduulu ebyo ebitaliibwa ebyenyaza enajisi ey'empombo tulya n'abantu abakalanira empombo abo bazikalanira ate kuziyimirizaawo empombo zetwogerako tuzimanyi nammwe muzimanyi nabo bazimanyi bennyini nabo bazimanyi naam empombo ezo oluwombo nga bwolaba abantu abasinga obungi bwolaba bakayanira ebyo newolaba tuvuma byennyini ebyo babikola basenga abatasaala basenga abatalina ddiini basenga abatasiibangako basenga abatalina kye bakola mu ddiini balinda lunaku omuwala lwafumbirwa balyoka baleeta eminkuduulu ne beetooloola omwana ne balemera ku mwana ne bamukozesa buli kyonna ekitakoleka okiraba buli kyonna ekitakoleka ne bakimukozesa olwo oluwombo tuluddiŋŋana buli mulundi tetulina lwe tugenda dduleka paka abasinga lwe bali lwesonyiwa ne badda ku nveeza bulijjo naye ze empombowombo ezabasenga naddala abatalina ddiini lwaki luwombo kale bwe banko kumugimuletere ku gundi ku lusaniya mugimuletere ku lusaniya ne beesiba ku luwombo ne bafunayo ne bamafiya abalulwanirira nabo ne bawulira ebyo ebigambo nabo ne balowooza nti byamunguuba kumbe wapi ebyo ebigambo bya bijiiko muntu kunoonya wanaawuta kasupu ate abasiraamu kye mulina okumanya n'obuwalimu buno bwemulaba baseka babasomesa ne baseka nabo balinga boolaba emirimu emirala abawalimu nabo balinga boolaba emirimu emirala abatemi b'ennyama bonna balungi gwe buli bukya osobola okugulawo waliwo omutemi w'ennyama nga mubi era naawe ngaomumanyi nti osobola mugulako ki nnyama omusazi w'enviiri temulimu asala enviiri omulungi n'omubi nga nawe ogamba otasobola kunsala nga ne bwaba kusaze neweekeberoga nosobola kuddayo mu saaluuni ye naye nga bonna balina saaluuni era basala okiraba watta n'abakubi b'engatto nabo si be bamu abafumbi b'emmere nabo si be bamu naye nga amatooke naye agawaata nga bali bagawaata n'agasaaniika nga bali bagasaaniika naye ogenda okulya ku mmere eno gabanna eno emmere yona omukyala ngitadde sirigiddira akatogo ako kuolaba ke bafumba ne batekamu ebyenda ne batekamu n'ennyaanya oli akafumba ne kabeera kalala ate nono n'akafumba ne kabeera kalala naye nga konna katogo kalimu ennyaanya n'ebyenda n'amatooke naye nga sikeekamu kati n'abawalimu bwe batyo bali mulimu abawalimu nga ayaati zasoma zezo zennyini ne ahadisi zasoma nga zezo zennyini naye nga dhallun mudhillu nga mubuze era abuza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yawula badduati n'abateekamu emirundi ebiri mulimu abakoowolera ku mazima n'abakoowolera ku dhalalan wa batila ku bubuze nga yabuza naye nga byasoma byebyo byennyini ebiri mu Qur'an nga ne hadisi zezo zennyini zasoma naye nga bwatuuka okubinnyonnyola nga yatakallafu yuawilu nusuusa nga nusuusu zonna azikyusa aziza mu nsawo yewa zonna azikyusa aziza ahadisi wano ayaati zonna wano ebigambo byabamanyi byonna wano ki ekimuyisaawo okufuna ebbaasa tafaayo kutaasa ddiini oba etaasiddwa oba tetaasiddwa abo balina okubeerawo ate batandise kati baaliwo ku mirembe gyonna era bajja kubeerawo ila qiyami saa kati omusiraamu gwe bwotoba mugezi kusunsula kugamba nti nebino ebigambo biyinza okunzikiriza oba owedde gweolina okuba fatinan
la budda an takuna fatina tumayyiz baina alhaqqi walbatil. Ng'obwongo busobola okwawulira Allah bwe yakuwa nga busobola okwawulira wakati w'amazima n'agatali mazima, n'agatali mazima ng'osobola okwawula. Wailla bw'otoyawula abantu boogera ebintu bingi. Subhanallah, waliwo sheekhe waffe Allah amusaasire, Sheikh Qasim Kingi, amaze emyaka mingi ng'ayogera ekigambo naye nga sinabanga bukulu bwakyo na bulumi bwakyo, naye ennaku zino mu myezi mitonotono nzize nange ndaba kati obukulu bwakyo nenfuna n'obulumi, ndowooza ate kati nze obulumi bwe nina businga n'obubwe. Sheikh Qasim Kingi aludde ebbanga agamba ebimu ku bisinga otusumbuwa e Uganda, abantu be Uganda abasinga obungi tebamanyi. Nagaa naye bwe balisoma balitegeera. Kati ekigambo ekyo Sheikh akyogedde emyaka mingi yemaze nga mulala, ng'ensonga zibeerawo naga nti ekizibu abantu baffe ebintu by'eddiini tebabimanyi. Abantu baffe ate tebaagala kusoma, naye bwe balisoma balitegeera. Naye naye kati ebintu bingi olaba engeri abantu gye bakoleramu umura ennaku zino ogwawo ekigo. Gurupu y'abatamanyi yesinga obungi, hakikatan ekikyongera sarahatan, gurupu y'abatamanyi yesinga okubeera abangi ennyo. Kati seeka buli lw'owangaala n'abatamanyi ebbanga ddene, naawe otuuka ekiseera n'ogula ebirowoozo byabwe, kati nga naawe okola nga atamanyi, kubanga abasinga obungi bw'owangaliramu tebakola ki? Kati buli lw'oyagala okulemera ku mazima nga balani kugamba oyo mutashaddidu, oyo yeezakka, oyo yeeyita mumanyi, oyo ekivaamu baseka bonna nga bakola nga abantu bwe baagala, baseka nga bakola nga abantu kye bakola. Kino kigambo kya Shenkata, Allah amusaasire, yagambye nti omuntu bw'owangaala n'abantu bonna bw'owangaala nabo nga balema, ekiseera kituuka naawe obwongo bwo ne butandika okugamba nti okubeera obulungi naawe olina okutambula nga weeremazaamuuko osobole okufiitinga nabo. Otegekedde ekyo? Sheikh bwe yagambye bw'obanga n'abantu nga balema, ekiseera kituuka n'obwongo nayo ne bukubuulira nti oba okubeera obulungi nange nina kutandika nga weeremazaamu, era nawe otandika nga n'otambula nga weeremazaamu osobole okufiitinga muki mu society mwoli. Kati ye abantu eddiini gye bamanyi e Uganda ntono nnyo, amasairi ge bamanyi matono nnyo, galinga 0.1 ku 100 ku irimu sharia. Sheikh waffe Muhammad Mukhtar Shinqiti hafidhahullah yatugamba irimu ya sharia bw'ogyewo obulamu bwo bwonna n'ogamba siinaayo kirala kye ŋŋenda kukola, iyo obulamu bwange bwonna kambuwe irimu, kusoma irimu, kugitegeera, obulamu bwo bwonna yagamba eyinza okuwaako rubu, ekuwaako kwota ku irimu, naye nga gw'ogiwadde obulamu bwonna ekuwaako kwota. Bebe kusiimye kale nekuwaako nisfu, ekitundu, hafu noba nga togitegedde yonna mu irimu. Kakati abantu be Uganda abasinga tetumanyi, kale ate obutamanya bwaffe tubufuula kumanya, obutamanya tubufuula kumanya. Ye tumanyi ki Uganda? N'omupiira tetumanyi, n'emisinde tetumanyi, tetulina kyetumanyi, ebisinga tetumanyi. Kati neirimu ng'ebirala kati World Cup Uganda, kati tugere ku mupiira gwokka, omupiira gwaffe gwe tusamba mu World Cup guli gutya? Twasambye na ttiimu ki? Twakubeyo ttiimu ki?
kati n'ebirala bwe bityo abantu baffe abasinga osingana muwalimu naye nga ye abantu ayagala bawangaliza mu bubuze ebbanga lyonna asigaze ba viewers manyi likes azisigaze followers babiyita gundi paweero followers sigaze tayagala kusemba nakyo tayagala butaba n'abantu alina okulwanirira saidi ne bwebeera yababuze aba alina ogirwanirira ne bwebeera yabashiriku yagirwanirira kubanga balina okusanyuka abantu abasigaze ate ekirala obwavu obutaba na mulimu muswiba baba buli gwotunuulira mu muzikiti musuubiramu salaamu yekizike era osinga abawalimu nga oluvanyuma lwagundi bafunzafunza abantu mubusondasondo obwenjawulo kati abo oyinza obagamba ekigambo ekinabanyakuwaza nga osuubira obafunzafunza wali wabbali nga eddarasa ewedde tosobola bagamba ogenda bafunza wali wallahi haji allah yakuwa ekanzu mashallah laba ekirevu oyinza yakave mura abo bali mu bamafiya eddiini bagitambuliza wano ku bijiiko wafuna kamuwogo wafuna ekyokulya wamanya nti wano waliwo oluwombo olusava ng'awaana ng'asiimiikiriza ng'asoma kutuba namba awaana ebyobuwangwa la wallahi abada waqul ilhaqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ abantu abakola ebikolobero gwe nobayirawo omugongo la tetulina mudahana tewali mudahana buli kintu kyonna kirinako haddi ne bwe tuba kuyunga luganda tuluyunga naye tulina we tukoma kubashiriku bwekituuka kubashiriku tetumalaayo byonna biriko huduudu era ogwo omusomo gwengenda okuzaako biidhinillah bwe tumaliriza bwe tuba tuyunga abooluganda tukomawa tuyitawo buyisi bwetyo ne tubuuka ne huduudu za allah nubula okuba baganda baffe bashiriku la abadan hatha la yuqaal buli kintu kyonna allah yateekawo ekkomo tetusukka la abamanyi balina mawaqifu zebayogera tukolagana tutya n'omushiriku tukolagana n'omukaafu tukolagana n'oluganda nga mujiri mu bujirimu tukolagana tutya ne gwe twawukana naye masala tukolagana tutya n'abantu alladhina yakhudhuna fi ayati llah tukolagana nabo tutya tubaako hudud ensalosalo tutajawaza haddi tulwokuba tutwala kimu qur'ani ahadithu tokozesa nassu emu nolamulirako amasairu gonna okwatako eno nokwatako eno nokwatako eno then olwokufuna hukumu wamma bwozimbira ku hadisi emu nebeba muttafaqun alaihi faqad gawauta oba obulubuuse nassu osobola okuba nga ntuufu gyoyogera naye ati nogizimbirako ebitali biki ebitali bituufu kati ebyo wama yaqiluha illa alalimun sha'un am abaw abasobola okukenenulamu batono abasinga bavuga buvuzi nolaba omuwalimu ngaasomesa naye nga ate kati byebimusomesa byabadde asomesa nam ngaasomesa nga bitandisa omusomesa byabadde asomesa bimukyukidde idhan ogwo muswiba nagwo mimaswaib agakyasinza okubeera amanene idhan abantu be Uganda ekizibu kye tulina kyekyo ombula zendabye abantu zebakola nazo zinkanze kati bulijjo ezo umra zennyini batulabu lilimi bazibuuza abamanyi ne bwobuuliza wali Makka wennyini bamanyi noga nti bano kyebakola kituufu bajja kuga wallahi ekyo si kituufu naye kakati enkola gye bakolamu abantu umra yatusobedde dda buli agirabako yeewuunya n'atali muwalimu yeewuunya
kamera nezifuuka kamera buli kifu buli kasite abantu batuuse kati gyetujja okuba nti agenda kuvunama yekube bwati ngaavunnayo ateekeyo ku Facebook wetulaga sikulimba uli avuname wansi akwate kamera bwati yekube atuweereze nadde nsalire mulawuda ngaali mulawuda yekubiremu ekifaananyi edduweezo ebulimba nkubaamu awo kwatesi ngaasukuma agayaayi ga mafia asaba bamukuba se Abdurrahman mulabi oyo bamukuba asaba kadhab sabalimba ibada agikoleramu katemba buli womunda katemba buli kaseera ibada zigenda kufa nga tekyaliyo kibaita ibada nga tekyaliyo kibaita ibada wabula nga kufuuse nga genda kujasi oba kwita refreshment abantu kuweewamu ka refreshment abantu kuwummulamu kusanyukamu ekirimu mukikalubya mubuuze abamanyi bennyini abali wemukolera effujjo eryo bennyini bajja baddamu babanabaddamu nga kyawukana nekyeŋŋambye siddamu kusomesawa eryo effujjo abavubuka lyebakolera emakka babanabaga nti likkirizibwa siddamu kusomesawa batulabula ni bakimanyi nefujjo nelifuuka effujjo nemulekaana mulinga abasamize ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الدعاء توليكانا kubanga gwe musaba sikiggala ولا تجهر بصلاتك abamanyi bonna baga nti assolatu huna addua okuduwa tolekaana ani gwolekaanira wala tukhafitu biha ati tusomako amanyo wabitaghi baina dhalika sabila awo wakati mu mbeera ya tawadhu eyokulaga nti oli ku ibada eyokulaga nti gwosaba ategeera Allah tabaraka wa ta'ala awulira okukomplaininga kw'omukyala ali mu kaluumu akafunda ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ne Aisha akali wali Saidi naye ng'agamba nti Allahu akbar Allah yayawukana oyo yagazibwa okuwulira kwe nali mu luumu emu ng'omukyala annyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallama ensonga ze naye nga ebigambo ebimu mbiwulira ebimu nga bimpitaho nga sibiwulira nengenda okuwulira nga Allah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma oyo gwe mulekaanira gwe muwoganira ng'omukyala annyonnyola nabbi bigambo lumuka nabbi sallallahu alaihi wasallam gw'okamanyi nga nabbi bwayagala okuvunama asitulawo ebigere bya Aisha afune wavunnamira yeruumu ya nabbi asitulawo ebigere afune wavunnamira bwaba agenda okuyimuka n'abizzaawo kekaruumu naye nabbi mwali omukyala amunnyonnyola Aisha ali awaga nti nga ebigambo ebimu mbiwulira ebirala sibiwulira naye Allah yagamba abiwulidde qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah awulidde okwogera kwabwe ababiri era Allah nayanukula nawana ekyokukola eyo yemu ku adaati era zitugenda okulaba wano adhihara yaliyo okiraba naye kati mmwe mulekaana basheekhe bababuuzanga emirundi n'emirundi seeka nga tulaba abantu nga balekaana wano nga basaba nga balekaana nga basheekhe bagamba haulaye humul awamu aba awamu nnaasu kye balina okukola
naye mmwe kyemulina okukola batulabu lilimi ekyebalesobola okusoma mugende mutereeze mu kitamaati zammwe gye muva mugende mutereeze society zammwe gye muva ya akhi ibadaati ebbanga lizinamala nga zikulemberwa bajuhal zijja kwononeka abatalina kyebamanyi wahum yaddauna anna lahum shay min alilm ibadaati zijja kwononeka buli ibada kivula abantu olusi basala bubi basiiba bubi mirimu gyonna egisinga bagikola bubi kuwoowa ebimu tebiba bituufu bingi lwaki ekigambo kya sheekhe abantu betuwangalya mu sheekh Qasim Kinjaga wallahi baleke bwebanamanya bajja kutegeera bateraga bantu baffe tebamanyi banamanya bajja kutegeera bangi basheekhe nabo tulinga abawalimu tulinga boolaba emirimu emirala mulimu abawalimu abalungi abakoolera ku mazima mulimu abawalimu nga bo balinga omutemi w'ennyama buli gwe twayogeddeko ng'atema bubi nga nawe tosobola mugulako akuwa firiigi akulinda n'otunulako ebbali n'akasukako ebintu n'akasukako ebigumba kwegamba nga bunkenke omwegendereza bwegendereza ng'eriiso tolijjaayo nga mizaani terinajjira nga tosobola kujja nga amaze okukwasa akaveera olw'okubula nga ennyama agitema bubi asobola okutema ebigumbagumba n'abiteeka eno ebigere ebimulokoni n'abiteeka eno nakikubako ku minzaani ati okayana bukayanyi buli ssaawa kino okitaddeko ki sokoleka endabe nga buli eno gyatemera eno babayo nenyamanyama eteri nnungi eno ateekayo ndala okutemeratemera ate bwatuuka okujjayo ajjayo ndala n'agiteekako enyama ennungi ati n'agijjawo yoka n'agiteeka ebbali nasimanya atunda biifu ate n'olyoka otuma omwana nga bw'otuma omwana nawe okimanyi okiraba kati ate agimutumye bw'aba bano abakyala bannakapanga ajja n'amabeere gali bwe ssebo olwokuba ntumye mwana ng'ajula okumubuukira eri ejjambi yanja gikujjako abo nabo gye bali abakyala ng'ajja engoye azikutta ati ngene ebbeere libwere erimu liti lisunda n'amulumba nze zange ssebo tojjaziya bwoti kati abo nga bw'olaba batemi b'ennyama ababi n'abawalimu ababi gye bali mukkirize mugaane badduaatu ala abwaabi jahannama gye bali nga balinga oyo omusajja atema ennyama sula kyasanku bakyasanku abawalimu nabo gye bali nze mbabuulidde abantu baagala mazima baagakaawa tebaagala kitegede zifa mwana wa tv omujuzi yageze nagwa ku kyokya nasiŋŋana nga nsomesa atalina kyakola alina otutekawo omuzindaalo naye yawalizidde najja nkuba akaama tokuba nnyo oba okuba ennyo kwe kulwa kati okuba ennyo kulwa abantu okubataasa omuliro okubataasa shiriki okubataasa okusamira zekati okuba nnyo kakati be bantu betukoleramu eddiini ya kwenyweza nnyo ithan abawarabu balina kyebayita atamaim irizi ebyawongo abakyala byebakola ebyo okufuna obufumbo okufuna obuganzi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja yaga nti inna arruqa wattamaim wattiwalata shirk kusoma rukuyeeze z'ekishiriki abantu abeesiba mu kusomera abantu amaduwa ogwo nagwo muswiba gw'amaanyi nga biseeka bakyeteekako ne bakiremerako ng'omulimu gwabwe kusomera abantu maduwa ogwo nagwo muswiba gw'amaanyi nze nina bemmanyidde ddala nga batandikiriza mpola mu kusabira abantu maduwa naye ng'oli ajja nakuwa obujuzi nagamba oyo omusajja yansabira edduwa neetekola naddamu nansabira endala neetekola ku nkomerero nandagirira ew'omuntu omulala
nga gye yamulagira mulaguzi yennyini nga gye yamulagira era najaga nti omusajja yandagiriwa omulaguzi oyo namwogera nomwogera erinnya naga oyo twalina mukuziika nkowo oyo golaba oyo yandagiriwa omulaguzi naye ngaoyo awa abantu amasimu esimu yange gitwale bwetwayagala dduwa bwetwayagala bufumbo twala esimu yange twale buwofisi bwe bagenda bakola kawoofisi kali wano kakusabira bantu dduwa kawoofisi kali wano kakusabira bantu dduwa woofisi eyokusabira abantu edduwa okola yaki nabbi yagikolawa sallallahu alaihi wasallam ya nabbi yaliwa yali kuba yali mina yali jida yaliwo ya nabbi woofisi yokusabira abantu edduwa ezemukolamu amaseeka bedduwa oteka woofisi man zakkaaka ani yakuwa tazikira nti gwe edduwa zosabira abantu zanukulwa obasiŋŋaana mu mamotoka mbadde ne haji wange nga mumuwa edduwa wajijje wajyomuwa nabadde ne haji wange mukamotoka awo nga mumuwa edduwa omuwa edduwa wajijjewa omusajja muleke agenda asoma edduwa eriko ebyo waqala rabbukum duuni astajibu lakum allah ga munsabe yagamba seeka akusabire waqala rabbukum duuni astajibu lakum allah ga mukole ki agamba baseeka batusabire gwe kyowuliramu ekyo mu aya waidha saalaka ibadi anni fainni qarib ujibu dacwata ddaci idha daani falyastajibu li waliyuminu bi laallahum yarshudun allah gamba baba bakubuuza baddu bange kunze bagambe nti fainni qaribu nze ndi kumpi nnyo nabo ujibu dacwata ddaci idha daani nyanukula okusaba kw'omusabi oyo yenna bw'aba akoze eki ansabye allah yagamba yanukula okusaba kwa seeka gwolya bwe yagamba nyanukula okusaba kwa seeka waba akusabidde gwekyo kyovunamu eyo aya ujibu dacwata ddaci idha daani daci ayi daci nyanukula okusaba kw'omusabi yenna bw'aba nkoze eki bw'aba nsabye niba omusabi mu luganda tiyagambako mumusabe mu luwarabu tiyagambako allah ti mumusabe mu luwarabu gwe musabe ekizibu kyo seeka yakirimu amman yujibu almudtarra idha da'ahu wa yakshifu ssu'a ani oyo gwoyinza okulowooza ayinza okwanukula omuntu ali mu kanyigo n'amugja mu bizibu byabaddemu atali allah wobeera mu bizibu gwe gennyini allah yuridu an yasmaa sautaka tadarraka ayagala okuba tadarraka obukakkamu bwo n'obuwombeefu bwo ayinza okuba allah akyaludde okwanukula awulire okuwanjagako bannabbi ba allah bonna we babeeranga mu bizibu bagendanga wa banoonyanga abantu bannaabwe genda osome suratu anbiya yonna olabe bannabbi ba allah nga bakoola omukwomu ebizibu ebimutuukirako wa allah we olaba abubakari agenze wa nabbi olaba abubakari ali wa nabbi amugamba mpa edduwa nabbi nze mpa edduwa naguza embalaasi nafunyira ettaka e khaibara jangu nkutwaleyo olisabire lifune ebaraka ettaka lyange lye khaibara mukiraba mu hadisi nga kijja mwekiri musilimu ne bukhari kale musunani abu dawuda sunani abi dawuda mwekiri ndowoozanga okiraba umaru afukamidde nga nabbi nkuyisa okola ki anti naguze emmotoka embalaasi ya eddiini si katemba ogufuula otya omulimu ogwokuteeka abantu eri ku masimu mubeereyo tugenda kusobeddwa buli muntu beera ku simu yo oli mulokole oli pasita gwe neddiini ogiyita katemba eno eyasuuzaawo basahaba amaka gaabwe nefamire zaabwe emisaayi negiyiika gweokutta akasimu mukwate amasimu gammwe edduwa ey'olwokuna yiyejja edduwa ey'olwomande yiyejja bannaye bamafiya abali mu ddiini eno bwe muteekomeka eddiini yaffe mugenda gisuula mu nnyanga temuziwulira edduwa zebaweereza ezo abantu baziterese oba oliawo ngaoli akakuweereza nze buli awo mpeereza edduwa nga mubulokinga zisagala abantu bajega mumpeereza ota edduwa jamaa enkadde mumpe edduwa enkadde nine mubashara eyange mubashara live allah gompe enkadde seeka mayini nga yatuula eri mu busolya mu kasiko naata abantu bali kwezi baziweereza bannaabwe edduwa yiyo seeka edduwa yiyo abo abasajja abali mu kuzannya katemba mu ddiini tulina okubakaliramu
bwe tutabakaliremu eddiini bagenda gitwala walala. Wallahi bagenda givuga nga bagitwala walala. Bajja batwala mu Lwera kubasabira dduwa, bajja kubatwala ejjinja babasabire edduwa. Bodduwa kubanga emyoyo gyaffe gyo gyakolebwa nga girina okusinza, gyakolebwa nga ginoonya omutonzi waagyo, gyakolebwa nga girina okukkakkana ku Allah waagyo, gyakolebwa emyoyo gyaffe nga girina okuba bwe gituuka mu buzibu girina okunoonya ani agijje mu buzibu. Kati abo abasajja bo bakozesa kafuruso akokuba nti abantu balina obwetaavu bwabwe wa Allah ne bakayingiramu ne babawubisa n'okuba nti bagenda kubasabira edduwa. Ezo edduwa teziriiyo, teziri mu nkola y'abaatukulembera. Toli akuŋŋanya abantu ng'ekyo bakuŋŋanyiza agenda abawa edduwa ey'enjawulo, ataddewo ofiisi. Kati ne bateekawo ne sekuritale waseeka asoma edduwa. Bannange oba n'eddiini balowooza yakulonda bulonzi nti olonda bulonzi wali eddiini. Eno eddiini Allah tabaraka wa taala jyagibabuuzaako. Eno eddiini ya Allah tabaraka wa taala, eno eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Eddiini si yaffe, tetulina gizanyiramu, tetulina ginoonyamu ssente. Yeddiini yokka Allah tabaraka wa taala gye yatongoza. Yeddiini Allah gye yalagira bannabbi okukowoolerako. Yeddiini ya nabbi waffe Ibrahima alayhi salatu wassalaamu n'abakulembera. Naye emizannyo egy'abavubuka abataagala kusoma ne balowooza mbu bagenda kuwuddiisa abantu nga basomera amaduwa, abo abavubuka mu beegendereze. Wa illa eddiini yaffe bagenda gisuula mu nnyanga tutaba tetubakaliddeemu nga tuba okuteekako ejjubba si kyekitegeeza mbu ofuuse omuntu atongozeddwa okusabira abantu edduwa. Oba ani abatongoza? Ani abatongoza abo basajja basabira abantu edduwa? Bagula buguzi majubba ne bagateekako ne bagamba kati bo batandise okusabira abantu amaduwa. Buwoofiisi ne bufuuka buwoofiisi. Waliwo ne bagamba kali ku Siddiika awo waggulu awo, Masjid Siddiq opposite Siddiq, waliwo ka woofiisi awo. Mbeera mulimu omusajja abeeramu ng'asabira abantu edduwa. Obuwoofiisi omusiraamu ogenda otya oyo? Otambula otya mbugina? Yaki wakaawo kiro Allah yatuwa ebiseera ebyanukulirwamu edduwa, nabbi n'atubbirako ebiseera ebyanukulirwamu edduwa. Gwe n'okukwata n'akasawo oba mukyala n'oyambuka amadaala mugenda waseka nsabira edduwa. Yaki obwongo bwo buliko ki? Edduwa gyagenda kusabira yagijjeewa? Agenda gisaba wa kitaawe? Omugamba akugambira kitaawe oba jjajjaawe gwakugambira? Gwe tosobola kwegambira. Akugambira ani? Ani gwakugambira? Alaysa huwa alladhi khalaqaka? Oyo eyakutonda asobola obutakufaako nabanga sebo yoli gwakiririzaamu. Bane Allah namwe munafiya. Allah seba kiririzamu oli omusajja. Ye gwakiririzaamu alyoka kale oyo muwadde kyasabye. Basiraamu tubeere bagezi. Tokkiriza muntu kuzanyira ku ddiini yo, azanyire mbirala. Wa illa fahalak. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله اكبر الله اكبر.